Ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'Akawungeezi ku bbalaza nga 31 omwezi oguwedde waliwo abaseddeekeze abalina emmondo abalumba poliisi y'e Busiika mu disitulikiti y'e Luwero ne bagisindirira amasasi okukakkana nga abaserikale babiri babattiddewo ate owookusatu ku baali balumiziddwa n'afa oluvannyuma. Abaseddeekezi era baakuulita n'emmondo 2. Obulumbaganyi buno okubaawo nga waakayita emyezi 4 gyokka bukyanga ab'ebijjambiya era balumba abaserikale ba poliisi y'ebidduka abaali ku mirimu gyabwe nga bakwasisa amateeka g'ebidduka ku kyalo Kiyumba ekisangibwa mu ggombolola y'e Luwero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ne batumaatuma ebiso okukakkana ng'omu attiddwa era ne bakuulita n'emmondo 2. We butuukidde leero nga mmondo 4 ze zaakabbibwa ku baserikale mu disitulikiti y'e Luwero era nga tezimanyiddwako mayitire, ekintu ekitadde abalya nnakakubo nkenke. Kati olwaleero Amyuuka Ssenkulu wa Poliisi Meeja Gen. Geoffrey Katsigazi Tumusiime abadde Luwero okulaba butya ensonga eno bwe bagisalira amagezi. Tumusiime asoose kulambula ewala ekitebe kya poliisi etwala ekitundu kya Savana wavudde n'agenda ku CPS y'e Luwero oluvannyuma ne yeevumba akafubo n'abakungu ba poliisi akatakkiriziddwamu bamawulire. Nga bamaliriza akafubo, Meeja Gen. Tumusiime ayogeddeko naffe. Sono kulaba nti embeera ebaddewo, embeera y'abantu okujja ne balumba police station, tulaba engeri gye tugiziiza. Ono ategeezezza nga abaakola obulumbaganyi ku poliisi y'e Busiika bwe bamanyiddwa era nti bakola kyonna ekisoboka okubagombamu obwala. Tubamanyi we bali, mubabuulire bwe muba bamanyi, tugenda kubakwata oba kubatta, tebajja kuwona. Tumusiime era ategeezza nga waliwo obulagajjavu okuva mu baserikale ba poliisi abamu ekyaawa omwagaanya abaseddeekeze okulumba poliisi y'e Busiika, kyokka nti newankubadde guli gutyo ne poliisi zennyini zibadde ennyangu okulumba olw'omuwendo gw'abaserikale abatono nga y'ensonga lwaki ezimu baaziggadde okusobola okuziba omuwaatwa guno. Police post obutonotono obwo tubugalawo ne tukola enneneko, a consolidated police. Tugenda kugyongeramu amaanyi, tugenda kwongeramu emmotoka, kubongera pikipiki basobole okulwanyisa abamenyi b'amateeka. Ono era ayongedde okusaba abantu ba bulijjo okulagana awamu ne poliisi nga bagiwa amawulire agayinza okubatuusa kunoonyereza kweriko n'okwongera okukuuma obutabenkevu mu bitundu. Naye tukubiriza abantu tebatya, kye balina okukola kiri kimu, bwe balaba omuntu yenna nga tebamutegeera balipootinge ku poliisi. Alwadisi w'ekitundu kino Richard Bwabyentulume asabye poliisi okwongera amaanyi mu bukessi, okwongera ku bungi bw'abaserikale n'ebikozesebwa okusobola okwenganga embeera nga zino. Tulina ebibuga 8, sub counties ziri 10. So zeetaaga ennamba y'abapoliisi emala okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka obuli mu disitulikiti eno. Ekyokubiri, emmotoka za patrol ze tulina nkadde. Tugenda kulaba nti police station erimu abantu 2. Tubongereko emmotoka, tubongereko ne piki. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.